mu mawulire ge tulinawo waliwo omujaasi wa UPDF omulala afudde era nga nono naye okufaananako n'ab'amagye abalala abazze bafa. Ono naye abadde arrogant nnyo era nga yalabikirako ne mu bikolobero bingi nnyo ebirimu okunyigiriza omuntu wa wansi. Omukulu ono amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi. Mu mwaka ogwa 2021 waliwo omutuuze gwe yasendera ennyumba mu bitundu by'e Nakaseke mubijjukira, ngenda kuzaako emabega ngenda bikuwa. Omusajja ono bino ffe twabitereka. Kapiteeni Sula Sserunjogi nga munnakibiina kya NRM munnamagye wa UPDF newankubadde nga takkirizibwa kubeera partisan naye ng'ono yali partisan. Ono yagenda ku nnyumba y'omutuuze n'agisenda ekiro ssaawa nga 7 bambi omutuuze oyo ngenda mukutegeeza yatuuka n'okufa olwa shoko gye yafuna olw'okusenda amaka ge olw'okubeera nti baalina enkaayana z'ettaka mu bitundu by'e Nakaseke ewa Luttamaguzi. Omukulu y'omu ono era mu mwaka gwa 2022 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamaze okumusunsula yavaayo n'ayogera ebigambo ng'alaga nti bo nga bo tebasobola kukkiriza kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka omuduumizi we oba afuuka omukulembeze w'eggwanga kubanga omuntu wabeera president yabeera commander in chief. Kakati ono yavaayo n'ategeeza nga tannaba kubanga asenda ennyumba y'omutuuze yavaayo n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kubeera commander in chief, tebasobola kukikkiriza. Wayita akabanga katono omusajja y'omu Kapiteeni Sula Sserunjogi n'alabikira mu mawulire ng'asenze amaka g'omutuuze omu nga bwe ngenda okubanga nkutegeeza n'ebigambo nga bwe ngenda ogenda maaso n'okubanga mbikuwa. Omuntu abeera president abeera commander in chief akulira amagye. Bobi Wine abeera commander in chief. Oyo omukulu ye Kapiteeni Sula Sserunjogi wenjogerera nga kakati mugenzi. Ngenda kuzaayo kemabega mu bigambo bye yayogera nzize nga nkuwa oba nzije nga nkuwa ebitonotono ebimukwatako n'ebimu ku ebyo byagambibwa okuba nti ye bye yakola. Mukadde kano tubeere nga ate tutambula ffenna osobola okugenda maaso n'okubeera ng'obitegeera. Sebambulire Patrick nga bulijjo ku mikutu egy'enjawulo kwe tusinziira okugenda maaso n'okuba nga tukuweereza Red Zone TV n'omukutu ogwa Uganda 24 live n'emikutu emirala gyonna kw'ogenda okuwulirira olutambi luno. Ngenda kubanga nkutegeeza amakya g'olunaku olwaleero ebikwata ku musajja ono amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi eyavaayo n'ategeeza tebasobola kukkiriza nakulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka omukulembeze w'eggwanga. Ekyo yalayira n'ategeeza nti tebasobola kubeera nga bakikkiriza. Omukulu ono kakati wetwogerera bambi ebibye byamaze dde okuba nga biyimirizibwa, byamaze dde okuba nga ezize zivuunikibwa, yassizza omukka gwe ogw'enkomerero. Omukulu oyo abasinga obungi mumujjukira newankubadde abamu tebamujjukira. Gwali mwezi gwa 2 bwe mbaseerabidde gwali mwaka gwa 2022 ku kitundu ekimanyiddwa nga Kimmegeredde village Semuto Town Council mu district y'e Nakaseke. Eno nga yewava Honorable Luttamaguzi Ssemakula ne Honorable Alan Mayanja Sebunnya. Bano ababiri baatuuka okukyaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamutwala ku kitundu okwali ennyumba y'omutuuze amanyiddwa nga Stephen Mugambwa. By then omusajja yaliwo emyaka 66 era Stephen Mugambwa ono naye yaliwo Old Bush War veteran. Bano jukira bano tuli Luweero. Bano be bantu abayambako era abaakola ennyo okulaba nga Museveni we yabeerera mu nsiko oba abantu ba Museveni we babeerera mu nsiko nga babayambako okulaba nga balwana gavumenti eyaliko. Ekitundu bakiyita Kimmegeredde village Semuto Town Council mu district y'e Nakaseke. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga 2022 omukulu oyo yafa amanyiddwa nga Stephen Mugambwa naye ng'ekyamutta yafa oluvannyuma lwa obunkenke n'embeera gye yayitamu oluvannyuma lwa kyakakasibwa nti yafa heart attack oluvannyuma lwa shoko gye yafuna okulaba ng'ennyumba ye egenda maaso n'okuba ng'esendebwa. Ekiro ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Desemba 2021 omukulu amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi ate nga yaliko RDC yagenda n'alumba Mugambwa olw'okuba nti baayina enkaayana z'ettaka. Yaleeta guleeda n'aleeta buli kyakulwanyisa kyonna, n'aleeta buli kimotoka kyonna ky'omanyi ekyeyambisibwa mu kusenda, n'agenda maaso n'okuba ng'asenda amaka g'omukulu oyo bambi musajja wattu n'asigala nga talina maka. Mujjukira oyo yali Desemba wa 2021 ettaka eryo lyali livuddeko obuzibu. Kapiteeni retired Sula Sserunjogi nga ye yali awadde ebiragiro newankubadde nga minisita ow'ettaka omubeezi amanyiddwa nga Sam Mayanja yagendayo n'akyalayo era omusajja ono n'asibwa. Jukira ne Sam Mayanja yalina ebibye, ono ye yavumanga Ssaabasajja Kabaka. Kakati ono yakyalayo n'alagira Kapiteeni Sula Sserunjogi akwatibwe newankubadde nga yakwatibwa yatuuka ekiseera n'atandika okulya obutaala kyokka nga ye Stephen Mugambwa yatuuka okugenda e Magombe olwa shoko gye yafuna
oluvannyuma lw'okusenda ennyumba ye. Kakati Kapiteeni Sula Sserunjogi eyayogera ebigambo ebikakali n'ategeeza nga bw'atasobola kukkiriza bwe batayinza kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka Commander in Chief. Omusajja oyo kati we twogerera nga kakati mugenzi. Bano abaleege empale paaka mbabule baana bange, mwe abaana abavubuka abato muwulire kino. Omuntu abeera pulezidenti abeera Commander in Chief akulira amagye. Bobi Wine abeere Commander in Chief. Ebyo ebigambo yabyogera mu mwaka gwa 2022 kakati nga tannalaba ku kiddako oba nga tebinnaba kubanga we yabirowooza. Wenjogerera musajja wattu kakati mugenzi. Ngenda kukusomera byonna ogenda kutegeera yafudde biki byazzayogera na biki byazzenga akola mu bitundu ebyenjawulo gy'abadde ng'awangaalira. Jjukira ne Stephen Mugambwa gwe yasendera ennyumba, ono naye kyakakasibwa nti yafa. Ngenda kuwa ne ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera bwe yali sayidi eyo, kubanga yayogera ebigambo bingi nnyo. Yategeeza bannayuganda bangi nti mmwe mwekka abasobola okwerwanirira. Ebigambo olunaku ebigambo bino bikyatambula, naye ng'ebigambo bino abasinga obungi tebamanyi yabyogerera wa. Mmwe abantu ba Buganda mmwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Luddamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano, nammwe muli bakulembeze. Kakati ngenda kutwala eyo yonna ogenda kubanga otegeera. Oluvannyuma lw'akalango kano tubeere nga ate tusimbula buli kimu, mbeere nga nkikutuusaako mukutu gwa Red Zone TV n'omukutu gwa Uganda 24 Live. Ebigambo nga bw'ogenda obiwulira obanga bw'ogenda obikuwa bw'ogenda ogenda maaso n'okubanga ate obitegeera. Stephen Mugambwa omugenzi, amaka ge nga gaasendebwa ekiro ssaawa nga 7, Kapiteeni Sula Sserunjogi yagasenda. Wenjogerera nga naye kikakasiddwa nti kakati mugenzi. Wuliriza oluvannyuma lw'akalango kano nzije tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Tanaba kubanga osubscribinga kikole. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadde ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ensonga yonna, oleme kumisinga kintu kyonna kubanga tukuwa updates naddala ezo ze tukkiriza nti weetaaga ogenda maaso n'okubanga oziwulira. Oli ku mikutu egy'enjawulo akwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukuweereza. Sebambulire Patrick nga bulijjo, nze mbeerawo okubanga mbikutuusaako. Kakati wulira Kapiteeni Sula Sserunjogi kati osobola okumugattako ekyomugenzi, the late Captain retired Sula Sserunjogi, musajja omukambwe ennyo eyayogera ebigambo n'ategeeza tebasobola kukkiriza yadde olunaku n'olumu okubeera ku nsi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Commander in Chief. Olw'ensonga akimanyi bulungi nnyo nti omuntu waafuuka President mu Uganda aba afuukirawo Commander in Chief. Kati onaaga yagamba mu mwaka gwali gwa 2022 ng'akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission yali 2020 akakiiko Electoral Commission nga kakamala okusunsula n'okwapproving oba n'okukkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ku ballot paper ey'akalulu ka 2021. Ono bwe yakitegeera yagamba tekijja kusoboka era tekijja kuba, sisobola kubeera ku nsi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Commander in Chief, kubanga kimanyiddwa bulungi nnyo era tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu waafuuka President aba afuukirawo Commander in Chief. Ono n'agamba tetusobola kukkiriza era n'agamba nti mmwe abaleeta empale tetusobola kubakkiriza kulaba nga bino bigenda maaso n'okubanga biba. Kapiteeni Sula Sserunjogi n'asuusuuta ne Museveni mbw ate simanya ye bye yakola, simanya Katonda ye yamuleeta na biki. Wenjogerera yamaze dda okubeera ng'ogugwe guggwamu. Bano abaleege empale paaka mbabule baana bange, mwe abaana abavubuka abato muwulire kino. Omuntu abeera pulezidenti abeera Commander in Chief akulira amagye. Bobi Wine abeere Commander in Chief. Era nga mulaba nti mu ntebe eri mwatudde Bobi Wine agituulemu. Mwe abaana mbabuulira abavubuka wadde demokurasi waali naye obuyinza tebukkiriza buyinza okukyusa mu demokurasi. Mbeegayiridde mukulu wo wana
njagala ogere mu sitoowa yammwe ogyeyo ennyimba bategere nti okwonoona kw'ebyobufuzi bya Uganda wonna Uganda kwava ku bantu baganda bayimbanga ennyimba ezitali mu magezi. Katonda yateekateeka ebintu byonna. Omwami Museveni tatuuzanga lukiiko waffe ng'ateekateeka obuyeekera buno. Naye yatusanga tuli mu mbeera embi. Nja kubamenyera embeera embi mwe yatusanga. Naye bagamba Museveni yasanga abantu be waffe nga basitamye. Kubanga osindika asitamye agwa mangu. Omukulu oyo si mukoddemi waffe, si muganda waffe, tawasanga waffe. Naye amazima lwaki twamuwagira? Twamuwagira olw'ebizibu ebyo bye twalimu. Wadde tannajja kamwebaze. Ekirowoozo eky'okununula eggwanga lino mu mbeera efaanana bw'etyo kyali kikyenga omuntu. Mwebaza olw'ekirowoozo ekyo. Bwe yavaawo n'akiguza banne, nabo ne bakigula gye tutaali. N'atandika olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe lino. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Yeetaaga obugalo bw'amaanyi. Bano abaleega empale. Bobi Wine abereka Mandaini Kiifu. Oyo ye Kapiteeni Sula Sserunjogi retired era ng'ono naye agambibwa okuba nti wo veteran era yali omu ku abo mbu abaalwana bwe baba nga baalwana. Kakati we twogerera kyamaze okubeera nga kikakasibwa nti kakati ono mugenzi. Omusajja ono ebigambo ebyo by'owulidde yabyogera mu mwaka gwa 2022 mu kaseera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okubeera kugamba nga eggwanga lyakamala okufuna amawulire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ku ballot paper, agenda kusunsulwa, agenda kunominatingibwa abeere ku ballot paper ey'akalulu ka 2021. Era omukulu ono ne yeegatta ku bannamagye abalala abaayogeranga ebigambo ebiraga nti bo munnange obuyinza bwabwe era tebayinza buteeka mu mikono egya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo ebirala nga bwe wabiwulira. Kakati omusajja ono ebyo nga bimaze okuba nga bibaawo, njagala okusooka okusomera ekiwandiiko mu nsonga zino zennyini nga sinakutwala walala. Ekiwandiiko kino kyafuluma era ku nsonga y'emu, kyafulumira ku mikutu egy'enjawulo nga kirumiriza bino byogenda maaso n'okuba nga owulira era bingenda ogenda maaso n'okuba nga nkutuusaako gwampuliriza naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga. Tanaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna. Bamuyita Kapiteeni Sula Sserunjogi. Mu kiwandiiko kino njagala okikuyitira mu bukwakwayo nga sinnakuwa ate birala ebikwata ku ttaka eryavaako obuzibu alyoka alumba ennyumba y'omutuuze Stephen Mugambwa agisenda ekiro sawa 7 ng'ate tewali tteeka likola kiro. Njagala okutegeeza nti mu mwaka gwa 2022 Kapiteeni Sula Sserunjogi ebigambo bye yayogera twafuna n'ekiwandiiko. A senior UPDF officer who is also one of the National Resistance Army heroes has said Kyaddondo East MP Robert Kyagulanyi Ssentamu Kamsinga Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine will never be commander-in-chief of the armed forces in Uganda. Omukulu oyo Kapiteeni Sula Sserunjogi nga yagezaako genda maaso n'okuba nga ategeeza bino tebyakoma mu bigambo, teyabikomyawo, yabitwalira ddala era nga bo bagamba balina obuyinza obusobola okukola kino. Uliriza. Bobi Wine was recently allowed by the Electoral Commission to consult Ugandans on his presidential bid ahead of the 2021 general elections. Bino nno jjukira bigenda maaso n'okwogerebwa. Waliwo amateeka agatakkiriza bantu bano okubeera nga beenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi. Jjukira bannamagye, munnamagye yenna alina okubeera naani patizani. Kakati abakulu bano bo munnange baagaana okuwuliriza oba okugoberera amateeka ki kigagamba. Kakati bo bagenda maaso n'okusigala nga balaga arrogance yaabwe. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwa Simon Byabakama waliwo kye kakola kye baleka omuntu yenna agenda okwesimbawo bamuleka n'agenda n'akola consultations okwebuuza ku balonzi
n'okukuŋŋaanya emikono. Kati mu kaseera ng'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuwa go ahead His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agende maaso n'okwebuuza ku balonzi bamukkirize yeesimbewo n'ebirala nga bwe mubimanyi obitera okutambula. Kapiteeni Sula Sserunjogi olwawulira ekyo kwe kwogera ebigambo ebyo nga bw'owulidde abyogera, era wenjogerera nakati bitandise okugenda maaso n'okuba nga bikomawo, ffe tujja bikkomezaawo. Speaking to a congregation at Butorogo Hill on Wednesday during the 50th day of the NRA Great Trek Code named Africa Kwetu, Captain Sula Sserunjogi said he cannot think of life with the legislator Robert Kyagulanyi Ssentamu as the commander-in-chief of the Uganda People's Defence Forces. Nti we yali ayogera luno lukuŋŋaana lw'olabye lwali lukuŋŋaana lwabwe lwe baatuma Africa Kwetu mbobonga aba NRA lwe baalinga bakuza kye bayita NRA Great Trek Code codenamed Africa Kwetu bwe batwe baalutuuma. Kapiteeni Sula Sserunjogi bw'atyo we yasinziira n'agenda maaso n'okwogera ebigambo ebyo nkugambye tebyakoma mu katambi. Wuliriza. There are those coming with their trousers. Abaleega obupale nga bw'okiwulidde. The youths mu abavubuka should know that the president is the commander-in-chief of the army. Nti omuntu bw'afuuka president afuuka omuduumizi w'amagye oba afuuka omuduumizi ow'oku ntikko ow'ebyokwerinda byonna. You expect Bobi Wine to be commander-in-chief? Kapiteeni Sula Sserunjogi ng'agamba nti Bobi Wine mulaba afuuke commander-in-chief. It is unimaginable seeing Bobi Wine sit in the office that General Museveni is occupying. Nti kijja kuba tekirowoozebwa nako, kijja kuba tekiri nayo okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuula mu nnyumba, ng'atuula mu ntebe y'emu eyo gye mulaba General Kaguta Museveni gy'atuddemu, nga ye agamba Kapiteeni Sula Sserunjogi tasobola kubeera ku nsi ng'ekyo kiba, tasobola kukikkiriza. Ndowooza Katonda alabika yanukudde essaala ze kubanga ensi agivuddeko. Oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda otuula ku ntebe eyo ng'omusajja ensi tagiriiko, okusinziira ku bigambo nga bwe bigambibwa era nga bwe bitambula. It is true this country has democracy but we cannot allow such a thing to happen. Bobi Wine being commander-in-chief n'akiddamu nti kale kituufu mu Uganda wandibanga waliwo democracy okusinziira ku ye, naye agamba tekijja kusoboka wadde democracy waali asobola okukkiriza ekyo, wadde amateeka gakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuuka president era afuuke commander-in-chief, naye ate tekijja kusoboka, tetujja kukikkiriza. Ndowooza owulira ebigambo bwe bitambula. Omukulu amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi ng'ategeeza ensi nti kale newankubadde amateeka gakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuuka president, neffe tetujja kukkiriza, era tetujja kukkiriza kubeera mu nsi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye commander-in-chief. Kakati omusajja ono tali mu nsi we twogerera, simanyi kiki kinaddako. However, Captain Sula Sserunjogi dismissed the narrative, saying that for many years music has been used to disorganize the country's politics. Ono agamba oba oliawo olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde muyimbi oba muyimbi katugambe, mu bigambo by'omukulu ono yalinga ategeeza nti n'ebyo bye mugamba nti music simanya asobola okuyambako okukola biki n'okushapinga bikoze bitya, yagamba nti music kyekimu ku bintu ebivaako oba ebivuddengako eggwanga lyaffe okubeera nga litabuka. Kapiteeni Sula Sserunjogi mu mwaka gwa 2020. The destruction of the country's politics stemmed from Ugandans who released stupid songs, acting songs creating hatred between the Ben Kiwanuka and the Apollo Milton Obote as examples of music that damaged the country's politics. Era wano yagamba nti music mwe muwaana olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde muyimbi ne muwaana wana nti music asobola okuvaamu sima bikoze bitya, ennyimba ez'enjawulo ze zireetedde eggwanga lyaffe okutabuka. Era n'aleeta ekizampo nti Abaganda baayimbanga ennyimba ezaawaananga Obote ne Ben Kiwanuka, nti abo ababiri Ben Kiwanuka n'Obote be baaleetera eggwanga lino okutabuka, era n'anyumyawo ebyafaayo byonna nga bwe byali. Era omukulu ono amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi ng'alinga alifaalinga era ng'alinga alaga ensi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokubeera nti yali muyimbi kikafuuwe, tebasobola kumukkiriza, tebasobola kubeera mu nsi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye commander-in-chief oba mu bufunze nga ye president ow'eggwanga erya Uganda. The Bush war hero who also served as resident district commissioner for over 20 years said there were so many atrocities committed by the past governments, noting that the 5-year NRA war saved the country's great deal. Ono agamba jukiro ono yakolako nga RDC okumala emyaka 20. Era ye agamba nti emyaka gyabaddewo ng'omukulembeze, omukulu ono
alabye ebintu bingi nnyo era ng'ebintu ebyo ye nga ku ye okusinziira ku ye agamba nti oba oliawo gino emyaka 5 egya Museveni we yabeerera mu nsikombu gyayamba nnyo okulaba nga gireeta emirembe naye teweerabira ye yasenda amaka gano yagasenda kiro sawa nga 7 ng'akozesa obuyinza bwe nga RDC era ng'eyaliko omulwanyi okusinziira ku bo nti yali mulwanyi Kapiteeni Sula Sserunjogi wenjogerera nga kakati mugenzi. Njagala okuzzaako Kemabega olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyala mu makaago oluvannyuma lwa bino byonna nga bimaze okugenda maaso n'okuba nga bibaawo. Wuliriza kankuwe sitoole eno. Stephen Mugambwa ye nannyini maka oyo gw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu gwakutte mu ngalo ye nannyini maka agaasendebwa. Omukulu ono yafa June nga 11 2021 nga wakayita emyezi mibale ng'ennyumba ye bagisenze era nga kigambibwa nti yafuna heart attack olw'embeera eyamutuusibwako ng'amaka ge gasendeddwa. Batugamba nti Stephen Mugambwa, a 66-year-old Bush War veteran, died June 11th, 2022, approximately 6 months after his home in Chimegerede village, Semuto Town Council, Nakaseke district was violently demolished. Omusajja oyo Stephen Mugambwa ngono naye yali war veteran yayambako mu lutalo olw'omu nsiko ku myaka 66 ennaku z'omwezi nga 11 mwezi ogw'omukaaga 2022 nga wakayita emyezi nga 6 nga amaka ge gasendeddwa agasangibwa ku kyalo Kimegerede village mu Semuto Town Council mu district y'e Nakaseke. Amaka ge gasendebwa era ng'okufa kwe okusinziira ku ba family baategeeza nti okufa kwe kwekuusa yafuna heart attack era nga heart attack eyo yeekuusa ku trauma gye yafuna ne stress oluvannyuma lw'amaka ge okubeera nga gaasendebwa. Mu kiro ennaku z'omwezi nga 14 omwezi gwa December 2021 ne emyezi gyaddako awo waliwo ekyatuuka ku musajja ono Greda yagenda n'esenda nkugambye ekiro zaali ssaawa nga 7 ngenda kuwa akatambi awo. Greda negenda n'esenda amaka ga Mugambwa ne bagasaanyaawo olusuku ne balusaawa buli kimu ekikye ne bakyonoona mu kiro kimu nga byonna bigenda maaso n'okukolebwa nga bikolebwa omusajja ono amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi era Kapiteeni Sula Sserunjogi we twogerera nga kati naye mugenzi. Amaka ga Mugambwa n'olusuku lwe na buli kimu kye yalina kyasendebwa mu kiro kimu era ng'ekikwekweto kyakolebwa ssaawa 7 ogw'ekiro nga balina Greda, balina amagye agaali gabakuuma, balina ne security yonna eya buli kika. Mugambwa kigambibwa okuba nti ettaka lino liriko eka 6 n'obutundutundu 6.74 eka ettaka eryo abadde nannyiniryo era yali ku ttaka eryo okuva mu mwaka gwa 1974 era ng'ettaka lino yalisikira ku kitaawe amanyiddwa nga Kolombani Mukasa. Kyokka ono yagamba ate nti ettaka lirye. Eviction was carried out on orders of Captain retired Sula Sserunjogi, a former RDC who claimed his legally acquired the land in 2018. Ulira story eno okumanya bano abasajja eno embeera ndalamu ate jjukira waliwo etteeka eryazze ku ttaka bino byonna ogenda bitegeera ogenda kutya. Stephen Mugambwa ono yali nannyini ttaka, ettaka liriko yiika 6 n'obutundutundu obugwamu awo. Abadde ku ttaka eryo okuva mu mwaka gwa 1974 era ng'ettaka eryo yalisikira ku kitaawe amanyiddwa nga Kolombani Mukasa. Wabula Kapiteeni Sula Sserunjogi eyaliko RDC era wovesima NRA veteran oyo gwawulidde ayogera yagamba nti ekyamusendesa amaka gano oba ettaka lino ye yali nnyiniryo okuva mu mwaka gwa 2018 kyokka oli akugambye yaliko okuva 74 era nga alisikira kuva ku kitaawe kitegeeza ettaka lyali lya bujjajja kuva dda kati ate ono mu 2018 agamba lyafuuka erirye era ensonga lwaki yagenda mu 2022 n'agenda mu maaso 2021 n'agenda mu maaso n'okuba nga alisenda. Minisita Dr. Sam Mayanja ono minisita omubeezi ow'ensonga z'ettaka omusajja ono mumujjukira bulungi ono yavumanga kabaka yagenda n'akyalayo n'obutambi ngenda bukuwa mu mwaka wa 2022 era n'alagira Kapiteeni Sula Sserunjogi akwatibwe. Kapiteeni Sula Sserunjogi yakwatibwa ku biragiro bya minisita newankubadde baamukwata omusajja yavaayo Sula Sserunjogi n'addamu n'asigala nga atigomya era embeera ezo zaatambula ebyo ebintu byatambulira mu makooti abasajja ne beewuba mu makooti era waayita akabanga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka gwa 2022 Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyalira Mugambwa Stephen Mugambwa era n'abaako n'obuyambi bwe yamuwa n'amutegeeza nti guma era we yayogerera ebigambo biri byenkuwaddeko yabyogera ali mu maka ga Stephen Mugambwa.
Mmwe abantu ba Buganda mmwe babulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Lutamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze. Teyali mulaguzi era nga bye byogera wenjogerera ne mukadde kano birabika okubanga bikyagenda maaso n'okwapeninga. Kakati we twogerera Stephen Mugambwa yafa mu mwezi gw'omukaaga omwaka gwa 2022 era bamuziika mu bitundu ebyo bye Kikondo village gye yaziikibwa. Sula Sserunjogi eyamutuusaako trauma ne stress ezamuviirako okufa wenjogerera naye akake kawedde mudda yassiza dda omukkago gw'enkomerero omukulu amanyiddwa nga Sula Sserunjogi. Kakati njagala okuzaayo kemabega ebintu bino byatandika bitya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwa akatambi mu bujjuvu bwe yakyalayo ebigambo bye yayogera n'embeera yonna nga bwe yatambula kankakuwa enzije ndyoke nkwongereyo. Nga 3 omwezi guno twakolaga emboozi ya Stephen Mugambwa omutuuze ku kyalo kimegeredde ekisangibwa mu tawuni kanso ya Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke yali alajja n'oluvannyuma lw'ennyumba y'okukoonebwa nga 14 Desemba w'omwaka oguwedde olw'enkaayana ku ttaka. Guleda ne kijja ne kitandika okuyiwa ennyumba eyo nga bwe mugiraba. Mugambwa alumiriza yaliko RDC na NRM lukulwe Kapitaani Sula Sserunjogi okuleeta ekimotoka kiweetiye ne kimukonera ennyumba ye ne bwankubadde ono yavaayo n'abyegaana. Ye abadde ayagala nveeko ku maanyi ng'ate nkoleddeko ebyange. Ennyumba eyagimenyawo yoyo eyagigula mu mateeka. Kati olwalira abakuukuli Paulson Lutamaguzi Ssemakulu owa Nakaseke South ne Alan Mayanja Ssebunnyo owa Nakaseke Central bakulembeddemu akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okulambula ku Mugambwa. Omusajja ono yakoona ennyumba ku ssaawa 7:30 ez'ekiro. Teri court order ekkiriza muntu kukoona nnyumba ya munne kiro. E Nakaseke naye waliyo amayumba agawera mu Nakaseke Central, amayumba agakooneddwa. Ono abalombojjedde ennaku gy'ayitamu mu kiseera kino. Kakati tusula mu bifulukwa ndowooza nammwe mulaba. Tuli mu nnyumba mu bumenyi bw'amateeka, ennyumba si yaffe yagitunda nannyini yagyagala kati omusango guli mu High Court. Kyagulanyi Ssentamu wano wasinzidde n'asaba Bannayuganda okwerwanako ku nsonga z'ettaka nti kuba bwe batakikole batuuse okufuuka emmombozi okusingira ddala abali mu Buganda. Mmwe abantu ba Buganda mmwe babulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Abasabye okulekeraawo okulindirira abakulembeze kuba abamu babavaamu dda wabula beerwaneko nga bali kitole kuba obusobozi babulina. Kino ekintu temwetaaga Lutamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze nga mmwe bwe muba mukiganye mba mukiganye. Kyemuŋŋamba mwenvubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa batujubaze kutema kukoona nnyumba eyo. Adduukiridde Mugambwa n'ensimbi ezinaamuyambako okugula amabaati okuzzaawo ennyumba ye. Ndeseeja sikuyambako okugula amabaati. Mugambwa ennyumba eno yatandika okugizimba mu mwaka gwa 1974 wabula n'okutuusa we baagikoonera yali tagijjangako ngalo. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi. Kakati ebigambo ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera ku lunaku olwo lwe yakyalira Stephen Mugambwa. Kati Stephen Mugambwa mugenzi, Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga, etteeka lyayise lya kusenda mayumba agatali ku pulaani. Omusajja yabagamba mujja kutuuka ekiseera nga mmwe mwekka abatalina we muyita wammwe. Owulidde mu bigambo by'omukazi agambye nti ennyumba tugirimu mu bumenyi bw'amateeka kyokka ng'ennyumba bagi owuninze oba amakaba ettaka eryo bali owuninze okuva mu mwaka gwa 1974. Kati ekyebuuzibwa okubeera mu ttaka eryo mu mwaka gwa 1974 nga yasikira na sikire mukadde kano omusajja n'ateekawo embeera ebigambo ne bitambula bwe bityo. Waliwo lwe yasibwa oluvannyuma lwa minisita era okukyalayo n'akatambi ako nako ngenda kukakuwa minisita Sam Mayanja newankubadde nga minisita ono naye ayina ebigambo bye. Omusajja ono ye yavumanga kabaka ate nga ye minisita wa Museveni ow'ensonga z'ettaka yakola ne Nnabakoba mu ofiisi y'emu bwe bakwasaganya ensonga z'ettaka. Yakyalako mu maka ga Stephen Mugambwa era n'alagira Kapitaani Sula Sserunjogi wadde yali RDC ono minisita n'alagira Kapitaani Sula Sserunjogi abeere ng'akwatibwa olw'ekikolwa kye yali akoze. Kyokka ng'ajjukira ono mu kukikolwa okusenda ennyumba eno n'okusenda ennimiro z'omusajja ono yakikola alina security era nga yali akuumibwa ne greda zonna zigenda okujja zisende zaalinga zikuumibwa. Kakati minisita ye n'alagira omusajja ono akwatibwe nga kaalinga akatego oba nga kaalinga okuguumaaza nti ne bw'anaakwatibwa era ajja kuvaayo
era nga bwe kyali yavaayo. Era ebbanga lyonna waatuukidde okufa omukulu Kapiteeni Sula Sserunjogi, ensonga zibaddenga mu kkooti ne bwetwogerera nga bikyali mu kkooti eyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku bigambo bye yagendanga ayogera era bye yalinga alabula bannayuganda nti mmwe mujja okutuuka ekiseera nga temulina wantu we muyita wammwe. Kakati njagala okutegeeza bino bikyagenda maaso n'okubeera nga byapeninga. Okukyala kwa minisita njagala nkuwa akatambi kano nako ogende maaso n'okuba nga obiraba n'okubiwulira byagenda maaso n'okuba nga ayogera bwe yali asisinkanye omukulu ono nga kakati bombi bagenzi wulira. Nga bwe tuleetera akawunga tugenda tugabirirwa bugabirirwa bannaffe abatulumirirwa n'abaana baffe abali mu kibuga. After going through a lot following a land wrangle allegedly with Captain Sula Sserunjogi over a 6.74 acre piece of land, Bonafide Kibanja holder Stephen Mugambwa has finally got some respite. This follows intervention by State Minister for Lands Dr. Sam Mayanja, whose legal interpretation was followed by a declaration. So all evictions throughout the country ended with a coming. Those which have been taking place have been inconsistent with the Constitution. So no more evictions of banja holders throughout the country. Court orders which had come are a nullity. And number two, I've also declared that this man who Sula Sserunjogi, the man who destroyed his house must be arrested forthwith because that was a criminal act. Charges of trespass, criminal trespass, destruction of property, many charges can be charged at the end of those. The relief caused by the minister's visit to the local leaders is a big battle won in the quest to stop land wrangles. The coming of minister has given us a lot of hope, and we hope that if all the directives are put into implementation, hopefully we shall be peaceful, not only in Semuto Town Council, Nakaseke, and the country at large, because everywhere people are crying. Our efforts to contact Captain Sula Sserunjogi were futile after his failure to honor the reconciliatory meeting with the minister. Yes, kakati oyo yali minister Sam Mayanja ng'akyaddeyo ne babawaayo bye babawadde, naye ekyewuunyisa omusajja Stephen Mugambwa nga tannafa ne General Kakuta Museveni yamusisinkana wabula yafa talina kiddako nga ne wetwogerera ettaka eryo likyaliko obuzibu era nga n'abafamile bagambibwa okuba nti ebizibu ebyatandikibwa Kapiteeni Sula Sserunjogi kati eyafudde ebizibu no birabika tebigenda kukoma kubanga obunkenke bukyagenda maaso n'okuba nga butambula naye nga byonna byatandika na musajja ono amanyiddwa nga Kapiteeni Sula Sserunjogi newankubadde nga bwetwogerera naye kakati mugenzi njagala okutegeeza nti omusajja ne General Kakuta Museveni yamusisinkana wabula tewaliwo buyambi bwe yafuna talina kuyambibwa kwa njawulo kwe yafuna. Stephen Mugambwa bw'atyo n'afa ng'alinga enfuuzi. Uliriza, Mugambwa died homeless even after General Kakuta Museveni had met him shortly after the eviction, promising to have the matter resolved. Nti Mugambwa yagenda okufa ng'ali homeless. Kyokka ng'ekyewuunyisa mbone General Kakuta Museveni yamusisinkana nga eviction yakabaawo nga Kapiteeni Sula Sserunjogi yakamusenda. Wanono waliwo ebitagatta. Kapiteeni Sula Sserunjogi yasenda amaka ga Stephen Mugambwa ng'agamba ettaka lirye. Stephen Mugambwa yali amazeeko emyaka kubanga yalibeerako kuva 1974. Ono yagamba yalifuna lyafuuka lirye mu mwaka wa 2018. Simanyi lyafuuka lirye litya. Awo tujja kunoonyerezaawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusisinkana musajja wattu. Minister n'agendayo Sam Mayanja nga bwenkulaze. General Kakuta Museveni mbu naye n'amusisinkana nga bino byakabaawo. Ennyumba ye nga yakakoonebwa. Era n'amusuubiza nti ensonga eno egenda kumalirizibwa. Wabula omusajja yatuuka okufa nga tewaliwo kisolovingiddwa. Era wano batugambye Mugambwa died homeless even after General Kakuta Museveni had met him shortly after the eviction, promising to have the matter resolved. Tewaliwo kyali kigize by then. Omusajja we yatuukira okufa. When the president visited Kijaguzo Catholic Parish in Semuto Town Council, Nakaseke District, on April 30th, 2022, he met Mugambwa and the church authorities whose land was targeted by a dealer who had executed several illegal evictions, including the demolition of the veteran's house.
wano bakugamba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2022 General Kaguta Museveni yasisinkana yagendako ku church emanjirwa nga Kijaguzo Catholic Parish Essemuto Town Council mu district y'e Nakaseke zaali nga 3 ogwokuna 2022 eyo gye yasinzira n'asisinkana Mugambwa oyo gwolaba era n'asisinkanirako n'abakyaki abakulembeze ba church eyo Kijaguzo Catholic Parish nga nabo ettaka lyabwe nalyo lyali targeted era nga nabo mukaddako essaawa yonna ettaka lyabwe lyali lyakusendebwa. Wano batugambye nti waaliwo ddiira eyali executinze. He had executed several illegal evictions. Ddiira eyali amaze okusenda amataka g'abantu oba amayumba g'abantu n'okugoba abantu mu bitundu byebimu. Ddiira oyo yali ani? Era we kusinzira mu kiwandiiko nga bwe kisoma ne sitole nga bwetambula ogamba Captain Sula Serunjoji si ye ddiira ayogerwako eyali asenza abantu abawera era nga ddiiro yo teyagambibwako tewaliwo kyakolebwa. General Kaguta Museveni yabasuubiza nti bino agenda kubanga abikwasaganya. At the burial, residents questioned the government's ability to resolve the land issues after failing to resolve cases that the General Kaguta Museveni has shown interest in and directed his officials to handle. Nti mukuziika kwa Mugambwa n'abantu ba bulijjo batuuka n'okutabukira aba officials abaali bazze okuziika nti naye ddala n'ensonga General Kaguta Museveni ze yali avuddeyo n'ategeeza nga bw'asobola okugenda mu maaso n'okubeera ng'azikolako kyava ku ki oba nsonga ki eyinza okuba nga yaziremesa. Bano abasenda abantu be muti okugambako mbeera ki era nsonga ki eyinza okuba nga evaako ebintu bino okusigala nga bikyapeninga okusigala nga bikyagenda mu maaso. Kapiteeni Sula Serunjoji alabika okuba nga yeddiira ayogerwako mu lutambi luno wenjogerera naye ebibye bimaze okuba nga biwunzikibwa. Nakaseke Member of Parliament, Nakaseke South Member of Parliament MP Honorable Paul Lutamaguzi Semakula revealed that the landlord who demolished Mugambwa's home and took away his piece of land also dragged him to court. Lutamaguzi yavayo n'ategeeza nti omuntu eyasenda amaka ga Mugambwa kyokka ate yamutwala ne mu kooti. I have a case ngatwala Lutamaguzi. I have a case in High Court in Ruwero where the landlord identified as Sula Serunjoji dragged me to court together with Stephen Mugambwa for interfering with the land matter. Our country has degenerated. Wano bino byali bigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula. Ulirize embaga. Lutamaguzi yagamba nti ndi mu High Court era nina omusango gwenvunaanwa nga nvunaanibwa wamu oba ndi ku kesi yemu ne Stephen Mugambwa. Lutamaguzi yatwalibwa mu kooti era mbu ye Sula Serunjoji yamutwala amulanga kweyingiza. Jukira Stephen Mugambwa ye mutuuze yasendebwa amaka. Honorable Lutamaguzi Semakula ye mubaka akiikirira ekitundu ekyo. Lutamaguzi Semakula yakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala n'abaleeta mu kitundu kino ewali amaka gano agaali gasendeddwa. Kati oluvannyuma lw'okuleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kitundu era ensi yonna n'etegeera ekyaliwo, kakati omukulu amanyiddwa nga Sula Serunjoji yagenda mu kkooti ng'awawaabira Stephen Mugambwa okulemera ku ttaka wadde ate ye yali alisenda. N'ateekako Lutamaguzi okweyingiza mu nsonga mbu yeefuula alwanirira Stephen Mugambwa aleeta atya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kitundu. Era Lutamaguzi wano n'ategeeza nti omusango guli mu High Court gyali mugenda maaso n'okuwera ennemba nagwo. On the night of February 24th, 2022, when the country was still under the COVID-19 lockdown, Mugambwa's house was raised on the ground using a grader. Ngena kusomweza 2 mu nnyanga bwegayo mwezi gwa 2022 ensinga ekyali mu lockdown ya COVID-19 amaka ga Stephen Mugambwa gasendebwa era nga gasendebwa omukulu amanyiddwa nga Captain Sula Serunjoji oyo. The attackers also destroyed gardens. Mugambwa and the family members escaped unhurt, although the attackers made a chase. He revealed to State Minister for Lands Sam Mayanja, who visited the area shortly after the incident. Nti okusinziira ku mbeera nga bwe yali bino tebyali bya mirembe. Bano abaalumba okugenda okusenda amaka tebasenda amaka gokka, basenderako n'ennimiro. Kitegeeza Stephen Mugambwa baamusendera amaka ne bamusendera ne we yandijje ekyokuliisa famire ye. Mu bufunze baagoba omuntu ne basenda amakage ne basenda ennimiro ye n'ebirime bye na buli kimu ne baba nga babisaanyaawo.
era nti n'ekigendererwa oba oliawo naye yennyini yandibanga yali wakuttibwa ku biragiro by'omusajja ono amanyiddwa nga kapiteeni Sula Sserunjogi. Wabula Stephen Mugamba ne famire ye bambi ne basobola okudduka ne beerwanako ne basobola okwetegula ekibabu ne basigala nga waakiri bafiiriddwa ennyumba naye nga bo balamu. Era bino baabyogera nga bategeeza Sam Mayanja minisita eyali agenzeeyo. It later emerged that the attackers were implementing a controversial court order by Luweero Chief Magistrate under civil suit number 076 of 2018, where Mr. Sserunjogi, a former RDC, had sued Mugambwa claiming ownership of the land, block 241, plot 12 Bulemezi. Nti bino kati nowuliriza embaga ne kooti yalimu yabirinamu omukono. Okusinziira ku kiwandiiko batugamba nti bino bigenda okukolebwa nga bano abaagenda okusenda era abaakola ekikwekweto kino baali munange bo batuukiriza kiragiro kya kooti ekyali kibaweereddwa kooti Chief Magistrate owa Luweero wansi w'omusango oba suit number 076 ogwa 2018. Mbu Sserunjogi yatwala omusango guno, jjukira wali bakugambye ye yavaayo n'ategeeza nti ettaka yali nannyini lyo okuviira ddala mu mwaka ogwa 2018. Kapiteeni Sula Sserunjogi ng'awaabira eyaliko RDC mbu ye nannyini ettaka eryo okuva mu mwaka gwa 2018. Kyova olaba tebaalinda kumanya, tebaayagala kumanya nsonga yonna, bo baateekawo embeera eraga munnansi nti ettaka si lirye. Omukulu amanyiddwa nga Stephen Mugambwa bw'atyo bambi n'agenda maaso n'okuba nga asendebwa ettaka lye, n'agenda maaso n'okuba nga ayisibwa mu mbeera nga bwenjikulaze nga bwe yagiyisibwamu n'ebintu ebirala byonna nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obiwulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyalayo kwe ne kwongera ate ebizibu kubanga ne luttamaguzi ne kumutwaliramu lwaki yamukyaza, lwaki yamuleeta, gwe musango gwali gumuvunaanwa. Stephen Mugambwa bwenjogerera yafa, kakati ne Kapiteeni Sula Sserunjogi wenjogerera naye nga kakati mugenzi. Ebyo byonna ebimwogeddwako by'owulidde, njagala ugende mu comment section omusabire ekiwummulo eky'emirembe era omwagalize Omukama okumusonyiwa ebyamusobako. Genda mu comment section oteekemu obubaka bwo nga sinaba kubanga mmaliriza kubanga ngenda kubeera nga mbuyitamu. Okwongera okujjukiza omusajja Kapiteeni Sula Sserunjogi kati omugenzi munnamagye omulala ono ng'abadde retired era ng'aliko RDC okumala emyaka egikunukkiriza mu 20 yayogera ebigambo bingi nnyo omuli bino era omulundi omulala. Banaba abalege empale paaka mbabule baana bange mwabanda abavubuka abato nguulire kino. Omuntu abeera president abeera commander in chief akulira amagye. Bobi Wine abeere commander in chief era nga mulaba nti mu ntebe eri mwatudde Bobi Wine agituulemu. Mwabaana mbabuulira abavubuka wadde demokrasi waali naye obuyinza tebukkiriza buyinza okukyusa mu demokrasi. Mbegayiridde mukulu wowana njagala ogende mu sitoowa yammwe ogyeyo ennyimba bategere nti okwonoona kw'ebyobufuzi bya Uganda wonna Uganda kwava ku bantu baganda bayimbanga ennyimba ezitali mu magezi. Katonda yateekateeka ebintu byonna. Omwami Museveni tatuuzanga lukiiko waffe ng'ateekateeka obuyeekera buno. Naye yatusanga tuli mu mbeera embi. Nja kubamenyera embeera embi mwe yatusanga. Naye bagamba Museveni yasanga abantu be waffe nga basitamye kubanga osindika asitamye agwa mangu. Omukulu oyo si mukoddomi waffe, si muganda waffe, tawasanga waffe. Naye amazima lwaki twamuwagira? Twamuwagira olw'ebizibu ebyo bye twalimu. Wadde tannajja kamwebaze ekirowoozo eky'okununula eggwanga lino mu mbeera efaanana bw'etyo kyali kikyenga omuntu. Mwebaza olw'ekirowoozo ekyo bwe yavaawo n'akikuza banne
nabo ne bakigula gye tutaali natandika olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe lino. Yeebale nnyo, yeebalire ddala, yeetaaga obugalo bw'amaanyi. Bano abaleege empale Bobi Wine abereka Mandayini Kiifu. Ye Kapiteeni Sula Serunjogi kati omugenzi. Anebaza bajja mu comment section ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tukuteerayo. Bino byonna ebigambo nga bw'obiwulidde omusajja ono ku nsonga z'ettaka ebiwulidde, ebigambo byayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulidde, kyokka nga wakayita akabanga katono etteeka ku ttaka okuzimba poloti na buli kimu ekifaanana bwe kityo, etteeka litandise okugenda mu maaso n'okubanga lyeyoleka. Ebigambo ebyo by'owulidde genda mu comment section wandiika obubaka okusinziira ku ngeri gy'obitegeddemu era nga bw'obiwulidde n'engeri gy'obirabyemu n'ebirala ebifaanana bwe bityo, tubeere nga ate tutambula. Ngenda kusooka mpiteyiteko mu bubaka bwammwe mbeeko wano akatambi kenkulekera. Neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe kubanga kino kye mukola kituzaamu amaanyi ate n'okulaga nti tutambulira ddala ffenna. Ngenda kusooka okwebaza abantu b'enkakasa nti batambula n'omukutu guno ebbanga lyonna. Nina mikwano gyange bangi nnyo abasinzira mu ggwanga lya United States of America nga batugamba bagoberera nnyo omukutu gwa Red Zone TV n'emikutu emirala kwe tusinzira okubanga tubaweereza. Bannaye tusiima okubeera nga mugoberera ate n'okusharinga n'okujja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe n'okutulaga nti oba oli awo kye tukola at least tugezaako, kubanga tetusobola kugamba nti tusobola okubeera perfect, naye waakiri tugezaako okukola ekyo ekitonotono kye tusobola okuba nga tukola. Neebaza mikwano gyange mami wange okuva Switzerland, mama Kevin, we bali kubanga obeerayo ate we bali kugobereranga n'okuteeka obubaka mu comment section. Neebaza mami wange mami Joy okuva UK, we bali kubanga gy'oli ate era we bali kugoberera n'okuteeka obubaka mu comment section ate n'okwagala enkyukakyuka. Mama London nkwagala nnyo bali kubanga obeerako, nsaba Katonda akusuuse n'okuwonya embeera yonna gy'ogenda maaso n'okubanga oyitamu. Mikwano gyange mwenna abali mu Middle Eastern countries besagala kuyita bakadaame, ekigambo ekyo nzisagala kikozesa, naye mbeebaza nnyo okubanga mugoberera omukutu guno n'okubeerangako ate n'okujja ne mubanga muteekako obubaka bwammwe na byonna bye mukola tugenda maaso n'okuba tubisiima. Neebaza abajja mu comment section, njagala mpiteyitemuko abatonotono nga bwe tugenda maaso n'okumaliriza. Magi Naaka we bali kubanga kwoli message yatuuse. Violet Namutosi n'agamba God have mercy on our Uganda. Kutesa Patrick n'agamba enough is enough we bali kubanga kwoli. Olivia Olevi we bali kubanga kwoli. Waston Saira we bali kubanga ogoberera obubaka mbulabye. Ono bamwisa Teresa Nakayima nawe bali kubanga obeerako. Christine Nasolo nawe bali kubanga kwoli. Lubega Ibrahim we bali kubanga ogoberera. Moga Ryan Brani Heavens ono bamwise Hawan Hawabu Frederick Paron Senyondo Harriet Nantale bali kubanga kwoli. Mukwaya William bali kubanga ogoberera. Ahmed Naswaji we bali kubanga naye kwoli. Damali we bali kubanga ogoberera. Senyonjo James we bali kubanga kwoli. Glorious Days mami wange nkwagala nnyo bali kubanga ogoberera. Kasule Valerian wali kubanga ogoberera. Nakamya we bali kubanga kwoli. Ibrahim Tembo we bali kubanga ogoberera. Harriet Nachanzinga bulijjo. Simon Mula we bali kubanga kwoli. Janet Nabachwa bali kubanga kwoli. Rubega David we bali kubako. Ledalo we bali kubanga kwoli. Ndibogeza Lydia nga bulijjo bali kubanga ogoberera. Alice Nantaba we bali kubanga ogoberera. Nabukenya Maureen we bali kubako. Hadija Mbabazi, Grace Chigundu, Lisa Asani Aslam Blessings, Sema Friday, Freddy Kaungezi, Samusanga F4 Sara Nakungu, Watson Seira we bali kubanga kwoli. Ibrahim Tembo, Tumukunde Ezira, Susan Globasera, Fresh Doni Nanyonza Nanozi Ruthi, Mama Emma we bali kubanga nawe kwoli. Sema Charles, Shakira Chandiru n'abalala mwenna mwe bali kubanga kwemuli ate mwe bali kujjanga mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe bwe nsobola osomaasomako bwentyo ne ngenda maaso n'okubeera nga mbuyitaayita. Mulina ebigambo bya His Excellency bye yayogerera ku lunaku olwo, njagala mbeere nga mbikulekera oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Ebigambo bino yabyogera ku lunaku lwe lumu era nga bwe mbikuwadde ebirala ne bino nja kukusaba ogende maaso n'okubiwulira then oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkwongerayo.
naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.